eri mundeeba opposite town ne kamo cha opposite oil wosolo kubanga atu basingana wefunya pichipichi ngumu nagituddeko olunaku olw'ejjo n'owa boda wange omulala oli namukoye wa Lugambo. Lwaki oto omuntu w'Olugambo yalina info? Namukoye nate nensanga taata we. Tugenze nawo ku Buganda Royal University tuweze emyaka 25 weddu bingi nnyo ebigentegenda maasawo divorce wali tuweteeka actually gino gye gimu ku mikolo egikulembedde emikolo gy'amatikkira gy'omulundi ogwasatu mu olumu ssentebe w'olukiiko Testes yatugamba tutandika lwaleero okujaguza era divorce oyo y'omu ku baali baagala okusomerawo yali ayagala kusomera obubonero bumulemesa. Nasoma ki? Yasoma. Egaali ng'oyisizaamu y'amaanyi Saimo. Butereevu buterefayina yaffe omulungi atulaba wasiza otya bwakedde olunaku lwakusatu weewaawo obudde bwa kiddedde naye nga tetumanyi olunaku gye bugwera awo luba lutadde weewaawo. Olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Buganda Royal Institute tujaguza emyaka 25 nga ssettendekero ono abangudde abayizi ab'enjawulo abavuddemu abantu ab'omulamwa emyaka 25 Silver Jubilee nga abayizi bangi bayise mu mikono gy'abasomesa ab'enjawulo bayise mu ssettendekero ono bafunye emirimu egy'enjawulo kitegeeza ki eri omuyizi yasomerako wano tulina bitukola nayo ku terefayina Shoni Azizi bonna bayita mu ssomero lino kitegeeza ki weewaawo emyaka 25 eri omuzadde yasomesezzaako omwana wano abayizi abayise wano biki bibafunyemu na biki bibayinza okujjukira mu ssomero lino taata butereevu ku terefayina kwoli amanya gaffe bakulaba. Nze Semuso Steven nga nze nno ekyenjawulo nali guild president ow'ettendekero lino erya Buganda Royal Institute era ndi musanyufu nnyo okubeera nga Katonda andeseewo olw'okugasa nemba kitundu ku Silver Jubilee eno emyaka 25 si kintu kyangu kubanga emyaka 25 ne waba mwana aba asajja kudde aba asomye nga atuse ne ku university amaze graduatinga nga kumpi agenda kufuna maka n'olwekyo kino kye tutuuseeko nga Buganda Royal Institute naddala nganze eyaliko guild president ate nga ndi kitundu kubanga Buganda Royal Institute sinza kwegaana yanteekako ettaffaali ddene si kunteekako buteesi ettaffaali ne yanteekateeka olw'okusobola okugasa. Emyaka 25 egya Buganda Royal Institute gye tujaguza essaawa zino gwe ng'omuyizi biki bwe wafuna mu kaseera kano mu kaseera kewabeerako wano ng'osoma biki bye waganyirwamu? Ekisookera ddala njagala okutegeeza ali eyo atulaba naddala ku BBS terefayina njagala omukakasa nga sinaba kwogera kintu kirala kyonna nti wano kuli n'ettendekero osaanidde okuleeta omwana okubanguka njogera na bonna abali mu Uganda mu Buganda mu masaza gonna ag'enjawulo abaana abali eyo abatannaba kubeera nga basobola ofuna obusobozi obugenda mu masomero lino ettendekero kkulu nnyo ne mu byafaayo byaffe nga Obwakabaka bwa Buganda. Nze ng'omu neenyumiriza mu ttendekero lino kubanga nga wenjogedde nti lyasobola okubeera nga linteekateeka akaseera kano neetunuulira nga ambasada kubanga buli wengenda yonna nkiikirira Buganda Royal Institute sisobola kugenda wantu wala wonna nenjogera ekigambo kyonna nga mubuzeemu element ya Buganda Royal Institute. Nina bingi nnyo bye naganyulwa wano okusookera ddala nateekebwateekebwa ng'omuyizi ekyokubiri emikwano gye nafuna wano mu media houses mu gavumenti y'Obwakabaka gavumenti eya wakati okwetooloola ensi eno Uganda abaana be nasoma nabo bafuuse ekyamakulu kakati ebitongole mwe bali ate wemba nina kyenjagala okubanga nfunayo abaana abo be banyambako kubeera ng'ensonga bazigusa ng'oggyeko ekyo abantu benyini bantuukiridde okuneebuuzaako nti nga gwe yayitako mu ttendekero Uganda Royal Institute liri litya nzize nga nkisemba era nga nkyogera gye bali nti omwana yonna anaaba ow'omugaso n'amakulu kirungi ayiteko mu ttendekero lino naddala mu kyasa kino kyennyini kye tulimu. Tutunulire emyaka 25 egiddako gino tugimaliriza emyaka 25 Buganda Royal oliraba wali n'ettendekero naddala mu kubangula abayizi n'eri omuyizi akyali mu high school ng'ayagala okujoininga institute. Okusookera ddala njagala nkutegeeze nti kati we tuli wano emyaka gino 25 egya Silver Jubilee
musingi kiwandiise foundation ogumaze okubeera nga guzimbwa okuteekerateekera emyaka 25 emirala egituusa ku myaka 5 okwongera emyaka 6 emyaka 7 ne centenary gye myaka 10 kakitegeeza nti nettendekero limaze okweraga nti lisajja kudde kubanga kati ojja mu Uganda n'obuuza ttendekero tosobola kubanga Uganda Royal Institute ojaawula ku matendekero tekikyalimu kubuusabuusa tekikyalimu kikumpi Uganda yonna musaasaaniddemu Buganda Royal Institute kakati kitegeeza nti emyaka gino 25 ate gye tweyongerako ng'omusingi gumaze okubanga gusimbwa bintu bingi nnyo bye tugenda okubanga tutuukako naddala wano mu ttendekero lino. Terefayina okutambuza mu katono nnyo wano abatera okujja ku Buganda Royal Institute wano ku gate waliwo ekyenjawulo ekyateereddwawo okwongera okulaga obulungi bwa settendekero ono owa Buganda Royal Institute. Bw'olaba nti gate bw'oba oyingira waggulu awo wateereddwawo akabonero k'engabo ne wateebwawo akabonero k'empologoma kitegeeza nti Obuganda n'Obwakabaka buli wamu n'ettendekero lino. So omuzadde ali eyo ng'omwana n'atera okuva mu high school ava mu secondary oyagala joining essomero egenda okumubangula obulungi wandibadde omuleeta ku Buganda Royal Institute. Litendesa abayizi bangi banamawulire okwetandikira emirimu egyabwe. Ndabyewo abatunga ebyalaani bayinginiya ab'enjawulo abakola ku by'amasannyalaze abakanika amamotoka ebidduka eby'enjawulo. Omuzadde ali eyo tukukubiriza naddala ng'omwaka gutandika oba wakati mwaka intake ezimu nga zijja omwana asooka omubuuze ku matendekero gwalabye Buganda Royal mwali kyekubiriza gwa omuzadde ali eyo atulaba. Weewaawo emikolo gino gigerabeera butereevu Terefayina olunaku lwaleero kuva ku ssaawa 4 n'okweyongera mu maaso ne mawulire gaffe gy'otabadde ku ssaawa 6 kitundu awo nagambuze ku ssaawa emu n'agesigga ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ntambudde ne Alex Basingo ku kamera, nze Divoshi Matovu, mubeere bulungi mweraba. Wangaala ayi maaso moji. Tuyanze enteekateeka nnungi nga bw'oyinza okuba ng'ogiraba. Byonna tusobola okubikola naye okusoma kyekikulu nnyo n'okubangukamu ebyo ebirimu emirimu. Buganda Royal kibadde ekola ebbanga lya myaka 25 nga tujaguza emyaka 31 egya Ssaabasajja Kabaka nga atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe awo tuli olunaku olwaleero.